Mwaguddemu emboozi eyinza okubanga ya penetrating nejja mu entertainment week 2 emabega lunaku olwalezo ziweze weeks 2 emabega ku kyalo ekimanyiddwa nga Golo eyo ku kikumwalo Golo that munde mo baita Lwera watu natukava watu se mu Lwera ku kibumbe kya Gaddafi ne Museveni awo nodda munde eyo waliyo omukolo ogwaliko kumpi buli muyimbi akuba ayimba ku mukolo kolo gwali gw'amaanyi era gwasombola wakati w'abantu 10,000 ku kasanvu byabalisa ate buli yajja ku mukolo nalya nanywa ne bakomawo n'enkeera era ne balya nikawo bosaayo bifaananyi nga twogera enkera bano nga banonyeeki nga bazze ku mukolo kuba ebyokulya byaliwo kubanga omwana w'omutuuze oba omuzukulu w'omutuuze yali awasizza mukyala we era ng'omutuuze oyo omukolo gwali mu kyalo gwali mu kyalo omutuuze era n'embaga n'okugatta kwabagattirwa mu lujja ewaka yamanyiddwa nga Lawrence Kakooza we bamala omukolo bagenda ku honeymoon unfortunately omwana oba bagamba yali awuga abala bagamba yali ali ku kakaato naye kikulu kiri kimu nti omwana yali agenda gwa mazzi taata bwagezaako okutaasa omwana yataasa omwana taata ate ye n'alugenda so emboozi eyo nepenetratinga ebadde y'amaanyi nnyo buli omu yina engeri gyeyamukwatako buli omu yina engeri gyeyamusangamu era engeri gyeyamukola ki gyeyamukwatako obulamu bw'ensi eno buli omu aginyumyanga bw'agyagala buli omu aginyumyanga bw'agisanze bale niwe lunaku olw'eggulo twatambuleko netugendayo actually omubiri gwazuuliddwa jjo era agenda ziikibwa lwaleero naye jjo twagenzeeko ku kyalo ne tusanga nga ekibangirizi ekyamazima baasaawa awantu wanene we baateeka omukolo naye we bakulaga awaali omukolo n'omukolo gwalabika nga kizibu kikkiriza nti awe baaguteeka bingi byamwogeddeko twayogeddeko ne best man twogerako n'abatuuze twabasanze awo nga basimantaana abaali ku mmere wiiki emu n'ekitundu emabega nga ate bazze kusimantaana ya mutuuze kale sooka otuwa emboozi eyo ku lugendo lwaffe twagenzeeko okubeera nga tugendayo okuba nga tulaba ebiri ku kyalo Golo muganda waffe omwagala w'abangi yatuvudde ku maaso mu mbeera ey'entiisa naye nga tusanyuse kuba nti nomuzzeeko wano Kakooza abaddaani baabaani eriggwe kati Kakooza abakojja wange nze ndi mwana wa ssengaawe wano so mwakula ne Kakooza yes tuliko mu maaso katono yandiko mu maaso myaka mitonotono naye nga twakulira wano kubanga wano wajjajjawe watukuza waliwo ennyumba endala enkadde lwakuba yagizimbawo mugenzi yagizimba naye waliwo ennyumba eyatukuza so twabeeranga wano twasambanga naye wano omupiira kisana nekituuka mukama n'amusitula neyeyongerayo embaga mu kusooka yali yakubeera bweru e London gyabadde abeera era bweyayogerako n'amikwano gye ne mukyala we n'omukyala mutuufu ng'alowooza nti bagikolera eri naye ye mu mutima ng'ekirowoozo kye agamba nti ayagala ddeeka ku bantu be yakula nabo ku bantu be yabeera nabo banyumirwe nabo ng'ayagala embaga ebeere waka era yambuulira nti kyamutwalira akaseera okunyonyola mikwano gye nga n'omukyala mwali okukkaanya nti kakati tugende eka era oluvannyuma omukyala bwe yamala okukkiriza nti embaga eddeeka ku kyalo oluvannyuma n'alyoka agireeta ebintu byali bingi kubanga embaga eno yalimu ebintu bingi nnyo kisooka yalimu abayimbi bayitirivu ate nga abantu baffe eno ku bayimbi be yaleeta abasinga baali b'amaanyi kakati nga abantu baffe kizibu okuba nti no bagenda babasasulira ewala ne bo basasulidde bonna tosobola okuba nabo mu budde obwo bwe bumu kakati naga nti abantu bange kambawe abayimbi abenjawulo mbutufa abayimbi baali bangi n'abamu obudde bwe bwabasalako nga tebasobola kuyimba ekyo kyali kimu ku byo okusanyusa abantu be ate n'ekyokubiri tulina bajjajja wali bajjajja abo be baatukuza wano so yayagala bajjajja babeerewo ku mukolo ogwo kubanga banafu abamuteke kati jjajja omukyala tasobola nakutambula ebintu byekisobola kwerabira ku mugenzi ekisookera ddala yali musajja musanyufu nnyo
yali musajja musanyufu era essanyu lye lali tasobola ddikweka. Ate ekyokubiri abantu bano kubanga abantu omukolo twaguteekerateekera ng'enera enkiiko zaatuulanga wano ewaka mu butuufu ng'olukiiko luteekateeka omukolo lubeeramu abantu abasukka mu 205 nga lukiiko bazze kuteekateeka mukolo gwa mukulu. Abanga basooka 205 era nga tents tuziteeka wano buli Sunday tents 2 ne batuula ne bateesa. Kakati essanyu eri abantu lye bamulaga kino ojja kuddukanya kiri bye yasuubiranga bwe yabibawa kubanga yali bweru bwe yabisanga. Omukolo ogwo ku kyalo kuno tegubanga kera nali sigulabangako okufaana bwe gutyo. Nali omu ku bateesiteesi twatuuza abantu bye tubatuuzaako ne bituuka otuggwako tutuuka n'obatuuza mu bitooke. Kyekimu ku bisinza kwerabirwa namungi w'abantu n'amasanyu agaaliko ebyokulya n'ebyokunywa twagabula ebintu tutuuka n'okunoonya bye tubigabula era sisuubirayo abantu baalya ne banywa n'enkeera kwafuta pati ne tudda era ne tulya ne tunywa abantu ne basanyuka abanywa omwenge ne banywa banywa soda ne banywa buli omu ku kyali ayagala n'avaawo ng'amatidde. Omukolo ogw'amaanyi bukyanga ntambula mbadde nga sigulabangako bukyanga mbeerawo mu nsi eno. Ettenti ennene ey'abantu abangi nga buli omu ng'agyogerako nti avudde ewala okumpi luddawa nti yakabi. Nti omuntu ne woba ogenze gy'ogenze yonna kulina okudda n'okulerebwamu. Kyakuyiga kinene nnyo kye tufunye ku musajja oyo era atulese emitima mirwadde. Omugenzi abadde muntu wa buli muntu. Ng'oba oli muvubuka n'omutwaliyo ekirowoozo kyo, oba oli mukulu ng'akuwuliriza akuwa obudde. Abadde ayinza okujja n'akukwata mu mukono nawe n'owulira ng'okankana si kyangu abagagga kuno ku kyalo. Tomusanga agenda akwata buli omu naye nga yajja n'akukwata mu ngalo gundi oli tanowulira nga nawe muli okoze eki otidde. Sira wali mukolo oguliddamu kubaawo okufuna bitiibwa nga bye nafunako. Wafuna kitiibwa? Ne bampa obwa minisita. Bakuwa obwa minisita? Bwaki minisita bwaki? Nali minisita wa byobuyonjo. Gwali oli ku buyonjo olunaku? Bintu ki by'otayinza kwerabira ku mukolo ogwo kuleka ku namungi w'abantu bangambye emmere yaliwo biki by'otayinza kwerabira? Nze waliwo emmotoka gye yaleeta gye sirabanga nako. Motoka? N'ekiralo okumpa obwa minisita sijja kwerabira. Kozika abadde agenda tuzimbira sekendule ey'abakateyamba abadde agenda kukolawo ekibiina ky'abateesiteesi nakyo kati tewakyali agenda kikola okola luku yamukola naye tetugenda kwerabira. Ekkubo lyaffe muliraba alirimye nakyo tetugenda kyerabira. Koziko n'ebijaguzo n'abaana kwe bala kama kumuze mirembe. Kale abayimbi abali ku mukolo ogwo abamu betwasobodde okufuna nga tebakikkiriza. Abamu ku be nayogedde abasinga balala ebigambo byababuze. Naye abamu ku mu bigambo ebiri off air ebigambo bye nafunako nafunye ku bigambo bya omukyala akola emikolo gya bukedde. Jamila. Nti omwami agamba Jamila mbu emikolo gyange njagala giraba gyonna. Ndoza bali yali mendi kuswa kulaga kukwanjula. Namugamba tetusobola giraga okuleka ndowooza obanga oyinkalinga express anything something of a sort. Omwami ka cost konna konna akekika n'akateekamu era emikolo gye ne bagiraga omulundi ogumera amala giraba. Abalala kye bamwogerako nti omuntu abadde omugagga eyakukozeeko omukolo nga mwangu nnyo. Oyinza olowooza si mugagga. Kale sooka otuukubayi